Abakungu wansi w'omukaggo gw'amawanga aga Africa ogumanyiddwa nga IGAD omwegattira amawanga 8 basisinkanye entebe okutema empenda ku ngeri gye basobola okukola amateeka agajja okusobola okulungamya abalunzi naddala ku nsonga ey'okusala ensalo nga banoonya omudda okuliisiza mu kitundu ekirala. Aba IGAD baludde nga bakola emirimu egyongera okugatta amawanga gano nga kati essira balitadde ku kyakuleetawo obutebenkevu mu balunzi mawanga omuli Uganda ne Kenya naddala mu bitundu bya Karamoja erudde nga babaayo okulwanagana wakati w'amatheniko n'abatuukana okuva e Kenya. Olukiiko lwa leero luguddwawo minisita ombeezi wa Karamoja Moses Kizige. It is hoped that the enactment of the protocol will give rights and obligations to pastoralists from these countries. It is also hoped that the movement of the cattle will also be either way and in any of the other countries. Bw'abako okuva mu bitundu bya Karamoja baaniriza enteekateeka eno kubanga esuubira okuleetawo emirembe mu bitundu bino. We have had a challenge of tracing them. When you're trying to go across, like in Uganda, if the Turkana take our animals, how do we track them? You find the forces cannot cross the border. So we need a protocol where we must ensure that when there is a pursuit, these people are able to link with the other security agents in Kenya and make sure that the animals are recovered, because recovery of animals has been one of the problems. Okusinziira ku Dr. Adan Bika akulira ebyobulunzi n'enkulaakulana mu IGAD baliko we batuuse mu kugatta amawanga 8 wansi wa IGAD ku nsonga eno. Kenya discussed this particular protocol. South Sudan and Ethiopia, and the fourth country now to do it is Uganda. From here, we are going to move to Djibouti, Somalia, and Sudan. And from there, we will have completed the process, scrutiny by the legal and policy experts. Olukungaana luno lukomekkerezebwa olunaku lw'enkya. Suhail Mugabi, NTV, akawungezi.